nteekeddwa olw'ensonga nti kino ekisiibo kituzza bujja kusonyiwa kwegayirira waba mukama yatufiirira lwaki ate ffe tetusiiba abasinga abo tebategeera kisiibo ky'abaprotestanti lwaki abantu bakitegeera abantu ndowooza akitegeera era omukatuliki akitegeera omukatuliki omutuufu omukatuliki owaddala akitegeera olw'ensonga ffe ekisiibo kyaffe kwebonereza kusonyiwagana nakwagalana ebigambo ebyo bikulu nnyo kusonyiwagana okwebonereza kuba mukama naye yatusonyiwa ebibi byaffe mukama yakomererwa ku musaalaba ku lw'ebibi byaffe so kati mu mbeera eyo tulina okusiiba netwerekereza netuba nga tuli mwoyo ekisooka ani gwosomye mu kisiibo kino abaddeyo buli kati kino nkyogera nga ntya Katonda buli eyansobya buli omu obe eyansobya nga gy'oli eyo mukusonyiye mu kisiibo kino mu linnya lya Yesu Kristo buli gwe nasobya nange musonyiye mu linnya lya Yesu Kristo. Ate Betina olina gw'oli wasobya obw'omuntu tebwebeerera mukwano tusobya buli lunaku buli lukya era nsobya naye mugambe bakusonyiwa mukama era mikwano gyange mwenna bensobezza ab'eddiini yange n'abatali ba ddiini yange ab'emyaka gyange n'abatali ba myaka gyange mwenna benasobya nsaba mu nsonga ate nange abansobya basonyiye awo wenyini tugendagenderako ku bayimbi abayimbi mu kisiibo kino tubadde tumanyi badde beesonyiwa naye tugenze kulaba nga ate mu kisiibo kino kyetubaddemu okwewalanga nakutandise kati waliwo olutalo olulwola David olutalo n'omukolo Palaso yoshimembadde sinnalumanyi sooka olumpi David lutalo ng'ajja agamba mwene generation y'abayimbi ba Palaso King Saha bayimba bulungi naye Palaso yenywezeemuuko Palaso lwavudde n'agamba kyemanyi ndowooza abadde ayogera bwogezi I think waliwo ekintu kyoyogera nga sikyo nga tokintendinze kunyiiza mulala ate ye naakola ki nekimupisinga off babine ekintu kyokunyiiga nange nsobola okunyiiga tewali atanyiiga naye okusonyiwagana kyekisinga obukulu so kati ndowooza maybe ebintu ebimu byetwogera omuntu omulala nyiiza okuba nze nkyogedde nga kinsanyusiza naye ku mulala nga tekimusanyusiza I think ndowooza obuzibu bwavuddeawo nti oli kyeyayogedde oli tekyamusanyusiza ono yagamba bamussa wansi anti kati munaye olaba teri muntu ali wansi buli omu alina grade ye buli omu alina level ye kyova olaba nti buli omu alina audience banange audience eno nene Uganda nene oba ensi nene tetwagimalayo nti abawagizi bange ate tebasobola kgenda gamba nti tetugenda kwagala n'okuba twagala ono nze nga Namatovu nina abawagizi bange Betina alina abawagizi be Lutalo alina ababe Palaso okugamba bonna buli omu alina abawagizi be so abayimbi kuno okuyimba abantu bangi audience nene tetusobola nagimalayo so kati oli bwakunafuya gwe sigala nga bw'oli kitegeera tokifaako olw'ensonga kuba okimanyi nti okola ssente okimanyi nti olina abawagizi abazze bakufolowinga gwe nga Irene gwe nga Betina gwe nga ani Lutalo ani kuba buli omu alina abawagizi I don't think nti omuntu agamba nti no tolina abawagizi kipisinga off nze ate nseka busesi kitegeera kubanga nkimanyi manyi kyendi naye waliwo omuntu eyali agezezako n'amakulu sibiwa makulu sibiwa makulu ate era nga nkimanyi nze mmanyi nemanyi kyendi kyova olaba ndi I'm proud of what I am so kati sifaayo ku muntu agamba nti ono simanyi biki sifaayo kuba mukama akola nze mukama ankoledde ebintu byesisobola nakugamba nti kino kuba nali mubi nali munaku naye wentuuse ku byentuuseeko byonna nga nzija nstruggolinga mukama kati abo banafu ako kawuka akagamba nti Irene talina kyali oba Irene ali kino oba ali kiri abo banafu Katonda nze yankolera ebinene
so kati abantu nga David Otalo ne Mukulu Palaso balina kukola batya okugonjoola ensonga zaabwe because ziri mu media saawa zino kati kakati beesootinge kuba bonna bakulu n'abakulu ate beekwase Mukama Katonda waffe kyekisinga obukulu waliwo ekirala abawekisa Betina wadde ogamba otya mami nga bwagambye beekwase Mukama abaweekisa basonyiwagana ebyo bintu bitono abawaliyo ebinene bisinga ebyo naye ebyo bintu bitono nnyo ate ekyo tekikujja ku mulamwa n'odda mu kunyiiga kulwanagana ne munno olw'okuba ayogedde akantu kati yes yasobola okuba yakoze ensobi okwogera nga oba kyamusimatuse naye bintu bitono nnyo ebyo bintu bitono ate tulina okusonyiwagana tulina kubeera mu ntalo tuli mu kisiibo Honorable aliwa Honorable tasobodde kujja yasabidde Kakuuto tasobodde nogamba kambeere Kampala yabeere Kakuuto of course yeah tubadde tuli awo muleeta ekirabo kya generator kanisa ne mugikwasa generator essanyu ne libatta bambi era neebazanya aba friends of trust aba friends in Christ yes okuba nti twegasse wamu ffenna tusobole okuba nga ekirabo ekyo tukikola ki tukiwa Kereziya era Mukama atusobozesezza ffenna n'omukuŋŋaanya waffe Santosi bambi atukulembedde mu kintu kino era chairman waakyo Santos oyo Santos akoze ekinene nnyo okuba nti ffenna nze sinze si Betina naye friends in trust nga ffe awamu ffe tukoze ekintu ekyo nga tunatera okumaliriza mwebala oluyimba n'omukulu amina akayimba munnange Mukama mulungi ku YouTube katambula emitwalo n'emitwalo gy'abantu bakaviewing era bambi mwebale nnyo mu continuing okuviewinga akayimba ako manyi bambi love wetali ebitwalo ebisinga era ne omwana n'emitwalo Honorable nga mulumiza abantu tugenda tetulumya tukole tutya bana nedda nze kyembagamba byekola byokka Mukama ebintu abikola byokka mumanyi gye nava kyenvudde n'omuntu wange so kakati wenneeyagala bannange mundeke neeyagale muwala wakulaga ddi omuntu muwala wange oba gwemumanyi nga wankukutunga ffe tetumumanyi era bwe tunaatuusa omulaga omanyi mbasaagala atandaga ono ate nkeera ŋŋambe nti ate nedda mami ate kino okitegera ate noona kiki njagala jje nga ddala asimbukidde mu jjira naye engeri gy'alina Katonda I think Katonda agenda muleetera omuntu omutuufu alina okubeera naye kuba muntu wa Katonda era yeetaaga omuntu ng'alina Katonda Betina mu kusooka abantu bali bamanyi Irene lwakubako ekibali ne bagamba omukazi nga bamukoze bubi naye nabagamba ate kiri ekibaati kye Irene comedian yali agenda okubeera omuku nedda wa mamami oyo mugobye wamana mugobye yali agenda okubeera omuku ffe nga tubimanyi bannamawulire wayira ekyo kyesinaba kugamba lwaki bwokisaasanya wamami kwano nabagamba kuva dda Irene si muntu wange Irene mukwano gwange ne Maulana naye twamuvako naye yakubako ekibaati nedda ate ekyo kireka kyaki ekibaati bakikuba ku muntu abadde muntu we naye nze siri nze ndi mukwano gwabwe naye mami agambye yandimugobye teyandimukkiriza era ne bwatandimugobye era naali siri naye nali era sirina nga lwaza kusediyo musical oli kuki musical nakadde oluyimba ku lunaku olwokutaano era kwe luli ku YouTube channel ne musitowa baluyita Jubilet eyaluwandiise bamuyita Jine and producer waalwo ye Brian Beats yes kwe luli ku YouTube mikwano abalungi mwebale twagala ate mbasaba n'akakayimba mukagale mukwano omanyi mwe muntuusiza wano wendi singa simmwe sandibaddewo nga bamama bwe babandaga ne taata ate ne mutuwa okwagala mikwano mbasaba ne kana kayimba mukagala abantu bakuwagidde emikolo yimba emikolo gyo bambi mwebale kumbe emikolo era mwongeremu okukanaye n'obagamba bannaye sobodde muwala wange ajje of course era ebiseera ebisinga bwemba siri sobodde of course kirungi bibe ŋŋamba nti Betina tebamuyinaamu nkenyera bwe mbagamba Betina kabetina kange weekali of course bamugamba kale tuwe ka Betina bangamba tuwe ka Betina so
ekyo kyo kyangu naye ate bannange kugamba abawagizi mwebale kwagala bana abaana kubanga bambi buli lwaleeta omwana lwaleeta omuyimbi naaba nga akubeereddewo abaddewo kitegera kuba Betinah ndoza mumulabe from day one nga tu unveiling a new eagles abaddewo and ne kakati akyaliwo so kiraga nti Betinah era kiba kiri abantu bo bakiraba bulabi nti yeye ndoza lwakuba era nga bwe nabagamba ebintu ebirimu Katonda omuntu alina Katonda kati oba olaba omukazi watu yayita avuga nga atambula butambuzi atambuza boda naye kati yeevuga ebintu ebimu ebintu ebimu okitegeera so kakati kitegeeza nti Mukama alina wamutadde kitegeera so mumwongere bambi naye atuuka azimbe enjinja azimbe kalina azimbe biki ate ajja bizimba kubanga alina empisa bituyambe ffenna kubanga nze mpulira njagala Mukama bw'aba ampadde nsobola okubaako abantu bennyamba mu nsi yaffe Uganda oba abaana oba abakadde oba abakyala Mukama bw'anaaba nyamba ekirooto kyange ekyo nsaba nyamba ate n'ekirala nsaba Mukama ayambe Betinah ono Betinah afune omwami bakutumye omwami Mukama Betinah afune omwami Mukama Katonda tusaba Betinah mufunire omwami ensaala eyo kamfukamiro gwene bwosigala ng'oyiridde Mukama Katonda wange nkusaba bingi nze byennakusaba byonna Mukama obimpadde wampa buli kimu wampa omwami ogamba ndi mumagoba era ekyo neeyanza bweyanza kati naye muwala wange ono kyemusabira Omukama omuwadde emirimu era mwongere emirimu ekyo nakyogedde dda nemuwa obufumbo obulungi muwa omwami ow'eddiini muwa omwami amutegeera era muwa omwami atya Katonda awusongerako bannange wanakweta munamawulire oba omuyimbi onokkiriza kasita aba nga akwataganye naye ate nga amutegeera ate nga atya Katonda omanyi ffenna kyetusaba funa muntu ng'akutegeera mwetegeera ate nga ng'akwagala nga tomwekaseeko bwekase takwekaseeko bwekase ate nga omuntu wa Katonda atya Katonda kyekisinga obukulu atali mawulana ekisemberayo ddala bwe bali kusoma mu kyaki wali bannange omulabye naye mbawonye naye okimanyi nze ntidde mami ensomo bali muwadde leero mbadde manyi yasuze naliyo bannange balimpadde cyangwa simugambye kikyongoze leero naye munaye engeri gyendi nti already mbadde nkimanyi ate ye nno waakiriye mami naye singa lugudde kuwuza Oluganda mungeri gyolisomyemu olowooza olikubye ndowooza nze ku ndowooza yange ku 10 wewameka mu ngeri gyosomyemu ku 10 newa 10 kituufu wangi kanyongereko 10 mutuuke bulungi bannaye amazuukira amalungi mubagaliza ebirungi byonna isi omwami agenda girira kakuuta ate gogiriira eno omwami byaffe tuteesa munnange tetugwako bugwi omwami n'agenda eri nange ate nenzijeero naye ffenna tuba tunoonya Katonda kyekisinga akomawo Isirayiri amiina naddala ekitandikiriza okujja mu nsi yaffe eno nga emikwano egyo ngikonyeeko nenkona kubafumbiza abaana abato nenjogera ku butali bwenkanya nenjogera ku bannaffe abali mu makomero oluusi nga tebalina misango byonna ebyo nenjogera ku maka obutabanguko obuli mu maka obutabanguko okoze bulungi okwogerako obutabanguko mu maka osuuse buyitirivu tusaba amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo gano gabeere nawo nga gayingirayo gayuuye amaka gaddemu okuba nga gakwatagana gakkaanya naye nga kiri bulala tugambe nti emize gino okusuuka ennyo mu nsi abantu ba Katonda mulemereddwa okulungamya abantu okutegeera kye balina okukola kirina okukola tetulemereddwa era omulimu tugukoze wabula tugambe nti abantu be balemereddwa okukwata bye tubagamba naye gwaffe tugukoze tetujja koowa era tujja kwongera enkola okutuukiriza buli kanyomero konnaffe tukayingiramu naye munnange oluusi oyogera ne babanga abawulira ekiyingira mu kutu kuno tufuna mu kiri nze nkagaza siffe tulemereddwa aye n'abantu bannalimu abantu abalungi bangi naye ffenna bwe tukwatira awamu ndowooza tujja kubanga ebintu bino tubiyingira
okusinga ddala butabanguko mu maka abantu bakole batya abafumbo kubanga bakwatagana ereme kulya nti omukazi yakubya oli yakubya akabazi anti bwe tuba abafumbo ne baba bagenda okugattibwa tubayigiriza ebintu bingi naye era kyenjogeddeko oluusi omuntu afaanana ng'abakutte kyoyigiriza ate bwatuuka eri n'abanga akola kirala naye era tugezaako bayita okubakwataganya okulaba nga ekintu kino kibamu nga maka mangi ddala agali mu kintu ekitali kyetutasuubira kubanga nasi twabayigiriza era nkyogaba engambye obutaterebuka ku busamba tukubo era tujja kwongera okuba nga tukyogerako mu ngeri zonna omukama lumu agenda kubanga amaka gatereerera ddala oba tugambe nti obuzibu buva nti abantu bano tebawabudde kwema ekyo nakyo kisoboka kubanga kati ebintu bitutwalira ddala okwemanya kubanga singa omuntu aba ne munne obudde obuwerako naye kati amaganga bagafaanana ono akedde ku makya ono ayingidde essaawa 5 ono akomyewo ng'akooye ono akoze atya obudde obwo singa bubaawo kigambo kwewa budde bumala kayinza okuba nga katuyamba n'ensi gye tutambuliramu kati oliwumuga nti weewa obudde obumala gamba obudde obumala naali ati nayimirizaawo nti amaka gazi osanga nga nakyo ngeri emu oba endala kituisa amanya gange nze Father Joseph Lukobe omukulu w'ekifo kino ekya St. Agnes Makindi bakristu bange balungi tukwatagana bulungi era ebikoleddwa obirabi ekigo okojjako akabaka kebagize twogedde ku baasi ez'amazikira n'omulimu gwetunya omunene ogwa sakristiya naye olidde bwe tugikonyeeko olabye abantu nga baanukula emiranga egyo gyetugamba ekitakungula ate tubagamba bulijjo oba tosobodde leero ojja kusobola enkya towulira kubi nga tosobodde ndabe nga bakwasa generator era kyebakoze friends in Christ ondabye ntipulidde essanyu mpulidde emirembe ku mutima nga ndaba nti tubadde ne generator naye nga ntono okigeraganyako eno n'amaanyi gaayo tukakasa enejja tukolera ddala omulimu ogw'amaanyi singa twasanze obuzibu nga amasanyalaze gaffe gavuddeko kibyo n'ekyo batandikiriza mpola naye bantu balungi mwebale okujja mwebale nnyo mwebalire ddala n'olulala okukomangawo mwebale nnyo